Amanya Kyagaba Timothy ng'era ndi mwana w'omugenzi retired Captain Katimbo George William. Taata yatandika okulwala 2004 wanzijukira nali mu senior 2 Enkumba. Ninga buli bwe tubuuza mama zo tukyali taata aliwo. Taata tajja kusobola kujja balaba mulwadde takyayimirira. Ne tutuuka ekiseera eky'okumukululira katebe ke bayita malaya asiika n'oteekako empale ye n'osika musike omulala nga bw'asindika. Embeera gye yatandikiramu awo ne mmanya nti taata obulwadde bumuyinze nga tetulina na za wheelchair mpaka baganda bange Akadogo bwe baavaayo ne batuwa ku buyambi obwa wheelchair n'atandika okubeera omwo nga mukyo mu kutusomesa kubanga yali takyalina nfuna nnungi. Yeetundako ettaka eryali lisinga, yeetundako ebintu bye ebisinga omuli ettaka, ebisolo bye twali tulunda ewaka afube okulaba ng'atusomesa. Paka we twamaliriza kubanga nze nasoma paka university mu diploma environment management. Era nagenda okulaba ng'era embeera ekyatukaluubiridde. Taata n'akwatibwa omukisa n'agenda n'alaba His Excellency. That was 2016. Ne babaako bye battaanya n'amusuubiza ebintu ebingi ennyo okumusasulira ettaka lye aliggyemu ekyapa naye ate ettaka terikyaliwo. Half of it yalitunda 2016-17 nenyingira amagye ngende kaweweeta era nkyalimu era nga nze mbadde ndabirira ku bato bange saako n'okugula obuntu obutonotono obwewaka ate nga nange nyina famire yange gye nyina okulabirira. Taata we yagenda okulaba His Excellency yafunamu essuubi nti ebisuubizo bye bayogerako ne His Excellency ajja bituukiriza, naye ate ekitaasoboka. Obulamu bwa taata buzze bwetoolako nga bugenda buseebengerera nga yeemulugunya engeri ebisuubizo bye gye bitaatuukirizibwa era ye afudde akyemulugunyaako nnyo ddala. Naye twebaza Bakadogo, Afande UZ, Afande Kinaarwa eyamusindikiranga emmotoka nga obulamu bwe butandikidde ddala okubeera obubi. Afande Kinaarwa n'asalawo bamutwale ng'embuya for check up ne Afande Ndagize yasobola okumuwa paasi emutwala okufuna eddagala eryali tali mbuya. Naye era taata afudde atunyumiza engeri gya transformingamu abaana
bakulu bange bakadogo okubafuula kiki bali era bakadogo bo benyini abasinga era bembadde interactinga nabo nga bamulabanga taata ekyo bulabanga bayita bakulu bange babo batuyambidde ddala nnyo okutuusa taata lwavudde mu bulamu bw'ensi bakadogo batuyimiriddewo nnyo mu bujjanjabi mu kulabirira ewaka nga famire ya taata yonna n'abazzukulu babadde alina ebisinga obungi bakadogo bebadde babikolako nga taata bwagondamuko nafunamu oba musujja oba kikyekapu sooka kuwira bakadogo tibannaaye taata ali bwati ne bwati embeera ye eri bweti ne bweti nga bekwatakwata tuba tuli awo ng'emmotoka ezze nga taata bamutwala mu ddwaliro kyannaku nnyo ti olunaku lwafa teyagambako nti oba omutwe gunnuma oba nyina obuzibu mu lubuto oba omubiri mpulira wano wannuma kubanga nange wakasaaliwo naye kyannaku kusanga nti bamusanga afudde ate nga bulijjo bwawulira wamuluma agamba bannange mpulira omutwe gunnuma munoonyezeyo kukaddagala nkoleki mireko ntereere n'olunaku lwafa talina kyeyanyigako nti oba kino kinnuma kyannaku nnyo taata agenza okufa ng'embeera gye tulimu okusingira ddala tubadde tutunulira bakadogo kubanga era ebisolo ebyandibadde mwe tujja akasente babitunda in the process of kulabirira taata nettaka half of it wetwandirimidde ekyokulya taata yalitunda asobole okulaba nga atusomesa kati so embeera taata gyatuleseemu teyeyagaza n'akaterekeka mbadde nsaba His Excellency taata ebisuubizo bye mwayogerako gwe ne taata kubanga His Excellency taata gwe wamuyita naye tetumanyi wawa kutandikira ebisuubizo ebyo okulaba nti bituukirizibwa kubanga nange gye mbadde emyaka gyonna gye mmadde majja mbadde nkolera wala nagendako epadel envaayo nengenda ebundi bujjo envaayo nejja mu operation tokoola nenzira eruhenjere nenva eruhenjere nengenda ekitugumu nenva ekitugumu nengendako ekabongo kati awo nga nange sisobola kubeera kumpi ne muzeeyi nga byonna nabirekera maama ng'ate nze omulenzi omukulu mu famire n'obuvunanyizibwa bwonna bubadde eri maama. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 Yes, I'm RAV 047960, retired warrant officer 1 Oyoyo, Michael Abura.
former teacher, founder teacher of Kadogo School, from Buya, Bombo to Mbarara. So we started the school with about 2,000 Kadogos, and we kept on going on through until 87 when the late Afande Katimbo came in as the commandant. But before he came in, the school was at the worst. Kadogos used to line up for food, lining up for the rest. But when he came in, he said, no, this system should stop. Even the bedding, he struggled on the bedding of Kadogos, bed sheet, blanket, and so on. And even he started to tell us that teachers, we need you to be firm with Kadogos, and you need to have discipline. We don't want any segregation. He was a man who wanted people to be at work and peace, and he never hated anybody when he was a teacher. So until when we were transferred in 1991 with him, we left Kadogo School together. Because we started together, and then when he came in as a commandant, we had very many things. Although we had a pulling rope with Mbarara Training School, where they were saying us civilian, what and the rest. But for us, we said, no, we are firm. We stayed with them peacefully until when it was even the pioneer of Polytechnic. All the Polytechnic that we have in Uganda now, it was because of the effort of Afande Katimbo. He told us that those who are weak in the classes, we would make them to do some technical work. He started, he rewarded for the material for making bricks, for carpentry, and other things that are currently in Mbarara School. So when we came in, there was even a proper teaching. We were handling teaching as a one. You could monitor us as a parent. Could move here and there. Even at night, we would check the Kadogos. When even they're having meals, whenever there's anything wrong with the Kadogos, he calls them for a meeting and sit as a father, tell them, please, you study this for your own future. Because if you don't read it now, it will be a problem. Why Mzee has brought you here? Because what you have done, you did. So that's why he has remembered you to come back to school and read. So we are very proud now as the former teachers of Kadogos. We have about 2 Brigadier General. We have Brigadier General Joseph Onata, who joined us in 1987. He was from Nabusojo. He joined us as a Kadogo from P5. From P5 and then he was up to where he is. He was a very good boy. He was head boy. He headed the school. And then the second, Robert Mugabe, who is now Brigadier General also. We appreciate the leadership of the army for remembering the Kadogos, what they have done. And also the promotion they have done. And we pray for more. And now we have very many Kadogos that are our leaders now. That's the latest rank. I think the list is now should be Warrant Officer 1 among the Kadogos. And it's my appeal to the government, to the NRM government, that they should remember these Kadogos. And then another one, for the benefit of the late Katimbo, at least they should process his benefit well. Being a senior officer, RO 00497, imagine he's a senior than all army officers in the country. Why can't the army really think of him and give him at least a rank? So that at least he can be remembered. And another thing also, if the army could put us, if the army could put a school, a secondary school in memory of the late Katimbo, because of what he have done from the Bush War up to now, he's the one who managed to control all these Kadogos. Imagine Kadogos, everywhere he goes, he was down controlling. If the army could at least hear our cries, the former staff and Kadogos who are now in the service and also who have retired, they should be remembered for some circles. As we talk now, most of the Kadogos are disparate and even some teachers. But our strong appeal is a secondary school for the memory of the late Captain George William Katimbo for what he has done. Because he has regretted us a lot. Because without him, because by that time we used to have bad commanders, they were not being bothered about the teaching. And there was a lot of drinking by teachers. But when he came in, he gave us some rules. He put the rules for teaching and rules for Kadogos, time for prep and time for, and we are proud of it. But we are now, the gap he has left, the late Afande Katimbo, is really, it can never be recovered because there is no commander that can put him in, can put what he has done before these Kadogos now. And I appeal to the Kadogos, please be united. Although Afande Katimbo has gone, let us be together.
I appeal to Joseph Onata, Brigadier Joseph Onata, or and Robert Mugabe, as they are the current Kadugos who are high. Please help us to put us together, not because Afande Katimba was there. Let all the senior officers who are Kadugos, so that they can put. And then I still repeat, the Chief of Education at least should remember to convince the army authorities to put a member of Afande Katimba in order. Secondary school, even a technical, even school at least a primary, or at least a secondary is more important than what? A primary school. Why it can be remembered? Because they contributed a lot in this country. So I appeal to, as I also thank all those who have come for the burial, that I thank for your coming. You have really shown to us love, that as former Kadugos and teachers, that you loved our teacher, our leader, and the father was a great father really. So the dispatcher has left. So we thank very much, and all the Kadugos, wherever you are, please remember to unite together as a team. Where you are, then I appeal to again to the two generals. Please let's have Kadugos representative everywhere in every region where they are, so that they are put in regions, so that whenever there is a meeting, we come in. And I thank also John Nsereko for writing a book where he wrote about us, and we pray for more Kadugos to write the book and also about Afande Katimba. And if the army can give him at least a promotion for remembering, at least a promotion, as being buried, to increase his package. That's what we appeal. The promotion, the benefit, and the secondary school in the memory, and the unit of Kadugos to be together, and teachers. So I need to appeal again to Kadugos to remember teachers, wherever they are. Let them call all these teachers and put them together so that we could have a team. So I said this on behalf of the staff and Kadugos as a whole. Thank you very much. President Angambi, ntiebisika wo wunji ajja kuba ayita family loza jajja yakugambye yazemu nankubira nangamba namwandu n'abaana ajja kuba abeetaaga era sawa yonna mwetegeke ajja kuba nga batwalayo okumulaba. Ebigambo bye agambye yajja kubibeebwe ajja kubibawa ye kennyini. Era ngamba tuoba ogendayo era kubanga badde akimanyi nti wendi nagamba nti sooka obaweeyo ku ssente ez'entegeka. Era olunaku lwajjo twakute $5 million ne tusooka ne tuziweereza. Leero anyongedde essente endala obukadde 10. Nangamba nkukwase famire y'omugenzi Namwandu. Omanyi bagamba nti ssente tezituuka eza president, kwata mu envelope eyo olaba oba zonna mweziri obukadde 10. Naye nga agambye ajja kuba ng'abayita ssaawa yonna ne Jjajja Nalumoso batwaleyo mu State House abalabe abakubagize bulungi n'ebirala mwaba n'amanya bye munaayogerako. Abantu b'e Masuuliita, abantu b'e Bbale bannange mwebale kujja tuziikirako kubanga nze ndi wa mu maka gano nange. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja mu bungi bwe muti. Naye bw'olabanga abantu nga bangi bwe bati, naawe weekube mu mutima, weekube mu ttooki, ogambe nze ku lugendo lwange oba ku mbaga esemba ng'eno gye tuliko balijja mu bungi bwe bati. Muzze mu bungi kubanga ono abadde wa mugaso. Bw'obanga toli wa mugaso tebakuziika. Kolera ddala ebyo ebigasa abantu, ebikugasa n'ebigasa eggwanga. Awo olyoke otegeere nti bwe ndiba avudde mu nsi abantu balimperekera. Nze era mbeebaza kubanga mulagidde ddala nti omugenzi abadde wa mugaso. Njagala mbeebaza ate era nti mwebale kulabirira jjajja ng'ono kubanga atera okuŋŋamba. Omanyi abasajja bano abakadde obugambo obuwoomu, obugambo obw'ekisa bwe bubawangaaza. Mwebale bannange emiriraano.
okuyambako kubanga ngambye bayambyeko nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala omugenzi Jjajja Katimbo saba Katonda akulamuze kisa era kusabira byonna ebirungi byogenda okusanga mu ggulu mpaka bannaffe ffenna banno bwe litukusisinkana mwebale nnyo bannange mwebalirira mpulidde abuuzaawo tigalabuze okomawo nali mbasiibudde ddi mwebale nnyo naye saagala era bwetayogerayo wakirijeno omu nebajenuzi bano bentunuulidde bendaba neŋŋamba nti sinisiza kulaba oba jeno oba lefutinanti jeno tuwanuka n'emimwa gyange gikwatibwa ensonyi bwe simwogera tusanyuse nnyo okulaba webalukujja abantu bomu kitundu kino oyo ate si mugenyi akati gobeera oyagala okumuyita omugenyi obuuzi olabe oba teyaliyo eyo nga bateekateeka constitution zawano ezetutambuliramu yakiikoyo so ebasooka watwekitiibwa ekyasingira ku muganda waffe tumwebaza nnyo muzikirize ole tugenda maaso tutambule bulungi mwebale nnyo Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.